tuyingireyo. Good morning. Jebaleko Mbale agamba ki amachago lwa leero. Space yo. Okay. Neyanziza mukulu Ssenkubuga okumpa space anta Mbale tukedde bulungi mbeera simbi nnyo. Era nga wenjogerera abantu abasinga batandise okuba nti badda ku mirimu gyabwe abadde bagenda mu nnaku enkulu batandise okuba nti banoonya school fees n'ebyo bye beetaaga kuba nnaku enkulu ndowooza abasinga zaabatwalako akasente. Mukulu Ssenkubuga embeera eri mu Mbale naddala obudde obw'ekiro ebeera yanzikiza oluvannyuma lw'okuba nti ebitaala gavumenti bye yassa mu puroguramu ya Housemate byonna ebisinga byazikira era tebikyakola. Na wano wenyimiridde wennyini ku nkulungo wano ku bitaala bya traffic lights nabyo byafa dda era nga byetaagisibwa okusinziira ku bantu abe twayogerako nabo mu kanso baga nti byetaagayo obukadde nga 5 bwokka, naye nga bwe tugenda okuba ntukubuulira ekyewuunyisa nti abantu bo bagamba nti embeera eno tebajja gikkiriza era beetaaga okulabika nti ekibuga kyabwe kiddamu kikole bulungi. Ndi n'omukulu speaker wa Industrial State Division etwala naddala ebifo ebisinga mu kibuga agenda tubuulira bo nga bakulembeze buzibu buliwa okulabika nti ebitaala bino tebikyakola n'amataala nago tegakyayaka enzikiza nga mpitirivu nnyo naddala ku main streets ez'omu kibuga Mbale. Mukulu nsanyusa okulaba. Ese bonange bwetyo. Okay, amanya Kasajja Musa Ndagi, Speaker Industrial State Division. Mbeera eri mu kibuga nga teyeyagaza naddala mu by'ebitaala okutwaliza awamu n'enkulaakulana. Mbeera eri mu kibuga teyeyagaza nga bwe twandyagadde owankubadde nga ffenna twandibadde twagala tubeere awantu nga watangaavu, naye lwakuba nti ebintu bino ebimu byajja nga biri pilot baali tebanaba kubyekenneenya okulaba life span yaabyo byanditutte emyaka emeka. Ebitaala bino ng'ebirala webifuddeko e Kampala nawana e Mbale byafa nti baatuwa quality etali ku standard gye twali tusuubira. Lwakuba kyajja nga kipya twali excited oba baali excited temwamanya kiki babawa, tetwamanya kiki batuwa, twasanyuka busanyusi. Naye ate n'abo abakugu mu eriyo omu nabo tebaatuyamba kuba twasuubira nti bandibadde baakola survey emala okuba nti batuleetera ekintu nga kijja kubeera nti kigenda okutusaavinga n'abantu bakole ki basiime. Naye bagamba nti we learn by mistakes. Mistakes zonna ezaakolebwa kati tugenda twaziyiga. Olwaleero tuli critical nnyo nti ebitaala ebigenda okuddako okujja birina okujja nga bimaze okwekebejjebwa era bibeere ku standard yadde nga binaagulibwa sente nnyingi naye tusuubira nti bigenda kubeera ku standard egenda okusanyusa omuntu wa bulijjo. Okay, mukulu speaker, abantu ba bulijjo bagamba ebitaala bino naddala traffic lights zino okuddawo zeetaagayo miliyoni nga 5 n'ate balaba meya wa city mukulu Kassim Namugali kanso yamugulidde emmotoka ya miliyoni 300. Kiki mbeera eyo lwaki yazze bwete? In fact ebitaala bino byetaagayo miliyoni 5 buli kitaala. Naye obuzibu bwe tulina nti abantu twagala nnyo okupulaningira individuals than public, nti osobola okwespeningako gwe ng'omuntu miliyoni 300 okusinga abantu. Naye nti buli kitaala okusinziira nga we nawulirako eripooti ze baakola nti buli kitaala kyakutwala miliyoni 5. Kati bw'obala ebitaala byonna ku nguudo zonna Republic, Mugiso Hill na Buyonga Rise ekitegeeza nti obukadde buba buyitawo mu 2. So si miliyoni 5 zokka singa miliyoni 5 ku bino traffic lights, then zino security lights zeetaaga miliyoni 5 naye zino traffic lights zeetaaga miliyoni 5 zokka. N'ate meya mwamugulidde emmotoka ya miliyoni 300. Kiki mwandisoose? In fact y'okugula emmotoka ya meya nze saali paati nange nalabiraawo so singa naliwo nandibadde nsooka na kino eky'abantu abangi. Naye unfortunately nti baagula emmotoka that was their wish, nabo kye baalaba nti kyekyali kyetaagibwa mu kaseera ako. So naye nga ekikulu mu byonna nti wankubadde ne miliyoni 5 zino tusobola okufuna waliwo engeri gye baali basobola okulongoosamu ebitaala bino ku ssente za wansi sina miliyoni 5 buli kitaala.
naye lwakuba nti abantu twagala nnyo okusevinga nga twesevingira embuto zaffe than okusevingira abantu ba bulijjo. Naye planning eziriwo tusuubira nti ebitala byonna bigenda kubeera kulongoosebwa ku kasente aka wansi ate ebigenda okujja bibeere ku standard eya waggulu. Tweyanziza nnyo. Mukulu Ssenkubuga olwakadde byebyo byensobodde okuba nti mbafunira okuva wano mu kibuga Mbale kambaddize akazindaalo musobole okuba nti tufuna muganda waffe ow'e Kasese naye atubuulire biki ebifa mu bitundu ebyo. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.